twafuna olukiiko wano mwaliwo mujjuka twali mu statistics house ne bajjako strike. Tulina bye twateesa ebituukiddwako bingi. Ekisooka ng'okulaba nti container zaabwe ezaali zalemera mu URA zivuddeyo. Ekyo kyakoleddwa era batugambye ndowooza okutuuka ku Lwokutaano zonna containers ezibadde zakwama n'ebintu byabwe ziva mu URA. Achievement y'amaanyi. Eyokubiri twagenza okivuula ate nalwe twakivumbula URA yakyogera nti bano bannanyini kampuni eza containers babadde balina akasente ke bateeka wansi w'abasuubuzi bano abatasobola kweta container muntu omu. Kati ne bavumaganya gavumenti ne URA. Owulidde nti emisolo giri waggulu, kumbe na bano bakola ki? Fizi z'abaana bazitadde ku bali. So kati ekyo nakyo twakizudde era ne kinogerwa eddagala. Luli basooka kigaana naye bwe bakoze emirimu ne URA ekyo ne kivaayo. Tumujjukira twali tugambye nti balina baforeigners abayingidde mu business. Ekyo kyo tukyakitambuza tetunakinogera ddagala kubanga tulina international trade relations. Bwe tuba tukola kino tulina okukola nga twegendereza kubanga abasuubuzi baffe wano nabo basuubula ewalala. Owulidde? So tutaddewo akakiiko akeekulemberwa Ministry ya Trade, omukulu Mbaddi mwennyini, ne tuteekako KCCA, ne tuteekako immigration kuba be bagaba work permits, ne tuteekako URA, ne tuteekako ne UNBS, ne tuteekako Ministry ya Internal Affairs, naye nga basically tutaddeko police. Kati ng'ekigenderedwa tulabe work permits z'aba n'abantu. Yajjanga investor kakati ali mu kusuubula buveera, yajjanga investor ali mu kukola butunda mu kikuubo, yajjanga investor akola atya kubanga tulina okwegendereza obutamenyawo enkolagana yaffe n'amawanga amalala. So ebyo bye tutuuseeko. Akakiiko ako kajja kuddamu amazima abantu abamu bagaye nti amaduuka mu kikuubo bagongedde olw'abasuubuzi be bagobye Tanzania, olw'abasuubuzi be bagobye Kenya, ate ne bagamba nti amasannyalaze bateeka kubaluka mita. Oba olina ettaala emu oba olina ettaala bbiri osasula kakadde ku Land Road. Kati ekyo nakyo tutaddeko Ministry ya Energy nga tukozesa UEDCL, Executive Director mwennyini abadde wano, bagende bakwatagane n'ako akakiiko era ketulowooze KCCA, akakiiko kaba Land Road kuba balina Land Road balina akakiiko kaabwe kuba bagaye directive eyo ya President ya 2018. Nze nebye 2018 beba tebyali enforced nja byenforcinga kubanga bwe manga ndi musuubuzi nyine ettaala emu, ettaala neesulako nga njerabidde amasannyalaze tegaliiko, ate nkya nompa penalty ya mitwalo 10. Obwo bubbi bwennyini ate nga nze simanyi n'amasannyalaze genkozesezza. So tulagidde nti abantu abo bonna bajja kufuna yakamita, bafuna baluka mita neyawulira wali ku kizimbe kuba si buli muntu nti ajja kufuna waya, zijja kuba nyingi nnyo mu Kampala. Ate tugambe nti ne enforcement ebeere nti buli muntu azimba ekizimbe. Nze myuka omwogezi w'ekibiina ekitwala abasuubuzi mu Uganda ekyakasiita, tubadde n'engagement nga bwe mulaba ofiisi ya Prime Minister nga tulina ensonga zitubadde tuzze okumulungula. Ku nsonga ezimu tubaddeko ensonga y'abaforeigners abasalawo okukola emirimu ate bannansi gye bandikoze. Ensonga endala tubaddeko ensonga y'omusolo gwa kiro ekyagenda mu maaso. Ensonga endala kubaddeko penalties zibali bateeka ku containers waliwo akakiiko akazikolako. Kakati kyetwagulumize waliwo ensonga zetwagulizeeko naddala ensonga y'Abachina balonze ttiimu egenda okukwatagana n'aba immigration ne
KCCA okuyinfosinga okulaba nti baforeigners bonna abali wano abakola emirimu bannansi gye bakola basobola okubengenjinga ne bateekawo change of trade nti wabeerawo kye bayita win-win situation nti bw'oyingira e Nairobi kizibu nnyo okusanga importa ng'atwatundira e Nairobi importa abeera isiri kakati kitwagala